atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka bango bwangwa mbwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira bumu Katonda atudde munda munzala musa Katonda atudde munda mugwe weewaawo Katonda munange nkwebaziza ku ekibuuzo kino ky'obuuzizza. Ebiseera ebisinga wembeera nsomesa ngezaako okulaba nga nteeka ebintu bino mu Luzungu ne mu Luganda nsobole okubeera nga mufuna difference. So Katonda oba gwe muyita omwoyo mutukuvu ye mulongo ow'amayinja ga kiwanuka, ye mwoyo mutukuvu gwe bayita omwoyo. Kati ate omuzimu ye omulongo owa musoke oba mukitegeera, omulongo wa musoke y'ensonga lwaki musoke yakulira lubaale oba yatudde mu bwa Ssewamala, nti omuzimu ye mulongo akuzibwa oba ye Katonda akuzibwa okufuna amagezi agava mu mulongo bwa kiwanuka, kubanga omulongo wa kiwanuka amanyi buli kintu kyonna. Kati kiringanga kuwaanyikisiza kuzuula kyama ekyo n'obeera ng'okijja mulongo omu n'okizza mulongo omulala, ate ng'otudde mu bwa Ssekiriba kya ttaka obutudde mu bulongo obwa Mukasa, be bakatonda abasatu. Oba mukitegeera? So omuzimu mu Lunyaanyimbe gwe wandiise nga spirit, era muzimu yatuuka n'afuuka the great spirit Ssezimu. Then ate mwoyo mutukuvu omulongo waaki wa kiwanuka oba amayinja ga kiwanuka yatuuka n'afuuka kinene. Mmwe mbulya mmere kubanga entegeera mu dimension ekyukagana. Kino ebiseera ebisinga mmwe mukiyita manya okufa nti wewaava kine gundi, naye era asigala mulongo kubanga jjukira mu dimension eya wansi oyo abeera munene nnyo ku lw'ensobi ezizze zitambulizibwamu, naye ekituufu abeera oli kubanga era babeera opposite, be bamu kumpi. Oba mukitegeera? So omwoyo mutukuvu oba gwe bayita omulongo wa kiwanuka ate yaani ye mwoyo mutukuvu w'ogattaganya bonna abeera batudde mu kika emyoyo mutukuvu kwe kukola kinene weewammwe n'ennabinene. Lwaki? Nti omwoyo gutuddemu ebitundutundu bibiri, ekisajja n'ekikazi. Kitegeera? Then ne batuula mu mubiri. Bwe batuula mu mubiri kwe kukola bakatonda abasatu aba balongo abasatu. Kati ng'otudde mu mubiri babeera omulongo omuzimu yalimu akazannya k'okubeera nga ateekebwamu entegeera. Ky'ovula nti nno omuntu waafa ekintu kyokka ky'abadde amanyi kyasigala ng'amanyi. Kitegeera? So ye Katonda akuzibwa muzimu. Mu kubeera nga ye Katonda akuzibwa ye nannyini lubaale. Muntegeera? Ye nannyini ki? Lubaale, kubanga ye Katonda akuzibwa. Trick eri yakuzuula nti nno ekyonoonya tekiri wabweru kyo, amagezi g'oyagala gonna gatudde mu mulongo oli, respecta mulongo oli, mwoyo mutukuvu kiwanuka, atudde mu bwa kiwanuka. Kitegeera? Kati w'ogayingiza mu ntegeera eyo ne gadda mu bw'omuzimu, then kwe kuleeta eggulu ku nsi, kubanga bwa kiwanuka bwo obulongo bwo obw'amayinja butudde mu ggulu.
naye buyingizibwa mu nsi nga butudde mu bwa obulongo bwa mukasa bwe bw'omubiri. Kyovula nti nno awo waadivansinga n'ofuna omubiri ogwa kibirizimu. Okiraba nti omuzimu guyingidde mu mubiri, mu kuyingira mu mubiri ne gubeera nga tegukyazitowanga we gwali, ekitegeeza nti oba gufuuse light body. Ekirala yakyobuuzizza ekyokulayisa mpewo, ekyo sikimanyi. Mu lubaale owasooka bajjajjange gwe batembeeta eri oluggya lw'ewaffe. So ekyo kyeka kiri mu ntembeeta ndala, naye ffe lubaale ow'ewaffe baatuzaayo okuviira ddala mu bwasooka. So ensonga ez'okulayiza lubaale taliimu mu lubaale wasooka, teziriimu. Weewaawo. So bw'anaabeerawo asobola okubeera ng'akutangaaza ku nsonga eyo, ajja kubeera ng'akutangaaza. Weewaawo.